Kakati omwana gw'olaba oyo kibebi ekyo ekirungi ekito ekinnyirira okukamala, maama waakyo yasudde eri nga kasasiro nga toilet paper. Omwana oyo abadde alemesa maama we okucakala. Jjukira tuli mu biseera bya gganda, tuli mu biseera bya nnaku nkulu. Maama ono yabadde n'omwana ono naye ndowooza nga teyeetaaya bulungi, nga tacakala bulungi, abasajja nga tebamukwana bulungi. Kye yakoze kwe kukwata omwana ono n'amuteeka mu bibebisso, n'amukwata omwana n'amusuula. N'agamba ye agenze mu kucakala kwe, agenze mu basajja kumukwana, aneerondera aneetwalira, ye takyagala kumanya. Mwana muto, kiri mu myezi ng'esatu aweena, yakutte omwana n'amusuula. Omwana oyo gw'olaba yamwetikka emyezi 9. Olubuto lwamulumanga, yanywanga eddagala ku lw'omwana ono. Wabula kati amaliriza okuzaala omwana, amukutte amusudde ku kkubo, ye agenze kweriira nnaku ze enkulu. Kwegamba ayagala ayite mu lino eggandalo lya Ssekukkulu nga bamulaba nga atazaalangako, nga bamulaba ng'omuto. Neerabira nti amabeere gatonnya neerabira nti atonnya amabeere. Era omusajja agenda kumukwana amutwale ewaka abe ng'anuuna ayonka amabeere, omusajja awulire ng'anywa amata. Kati nze bansobera osudde omwana ng'oyonsa, amabeere gagenda kukuzimba nga gaagala mwana. Abasajja bano ababakwana bamanyi okugayonka. Omusajja ojja kumulimba gwe tozaalangako, agenda okuyonka ku mabeere nga muvaamu amata. Bw'atakkuba oluyi ojja kusesema z'olidde. Naye nga maama ki asobola okukera ku makya n'ozaala omwana ate n'omusuula? Ssabakyala abadde bakedde okukola emirimu gyabwe n'okutambulatambulako okulongoosa, be basanze omwana ono, be basanze ebbujje lino. Era olukutte omwana ono bamututte butereevu mpaka ku poliisi, era omwana gy'ali. Njagala nkutuuseeko akatambi kano okerabireko, naye bakazi mmwe Katonda tali basonyiwa. Mukazi gwe yasudde omwana ono ebikolimo by'ogenda okwetikka. Olw'okuba oyagala basajja kukukwana kulaba nga atazaalangako, olw'okuba oyagala kucakala nga tolina kuba ku mukono, okutta omwana omusudde. Naye ebikolimo by'omwana ono tolibiwona ne bw'olikola otya, ate tolibyeggyako. Kuba osobola omunoonya n'akubula. Ono omwana gw'osudde yayinza okukubbulula mu maaso. Video nkusaba ogimpereka like, kanjikutuuseko ogerabireko video yiiyo. Omwana manange basulidde wano omwana bamusudde wano mukono mu kikoza wano wa Robert Scrap. Basudde bebi ono naye bakazi mmwe. Alinzaako ng'akasuula sobola amuyonsezza nako Alaika amuwadde, alaika zaali muwadde. Looza jakujje wabadde wala entalo laba nnyingi zalwanye waaba yasobola okulwana luline ku luno era naalwana lwadde kyeyo. Kakati bakyala mmwe abagera ku makya ne musuula abaana, gy'oli abaana abo tebalina bakitaabwe. Bakazi mmwe temulira baggulu. Ojja kukola byonna, ojja kumusuula, okyakale, ojaganye, okole biki, buli kimu okikole. Naye mukazi gwe tolifuna mirembe ku nsi eno. Nkimanyi mulimu abakazi abamu nga bo babayita balumira mwoyo. Abakazi abamu nga babayita balumira mwoyo. Ng'asobolokera ku makya n'asuula omwana ng'oyo, ate ye n'akulaga ssebo nti n'emmere alya. N'akulaga nti buli kimu kitambula nga waakyagala. Okitegeera? Abakazi gye bali. N'akulaga nti ye tafaayo. Naye ebikolimo by'omwana oyo tolibiwona. Waliwo omukyala omu gwe nalabye era akatambi ke nkayina. Nja kukabatuusaako ndowooza maaso awo. Omukyala oyo yasuula omwana we nga wa myaka oba emeka oba 8. Amaze emyaka 18 nga talaba ku mwana we, emyaka 14 nga talaba ku mwana we. Omutima gumuluma.
Omukyalo ono agamba nti yasuula omwana oyo nga talina buyambi bwa mwana. Ndowooza ng'ono kyakoze. Naye ate obusiru bw'ono ono ye akuta omwana musudde mu kkubo abantu abangi we bakuŋŋaanira. Kwata omwana mutwale ew'omuntu gw'omanyi nti asobola okumulabirira. Omanye nti omwana wange mulese wa gundi, bo balina ku ssente. Musuulidde anko we, musuulidde ssenga we, musuulidde taata we. Okusinga omwana okumukwata okumusuula ku kkubo. Oli omukyala yakwata omwana n'amusuula ew'omuntu gw'omanyi nti alinamuko ku ssente ajasobola birira omwana. Omwana baamulabirira. Omwana yakula, yakulidde mu ssente, akuze ali bulungi. Kati omukyala avuddeyo agamba ayagala mwana we kumulabako, mbu omwana amunoonye. Naye nga yasuula omwana mbu olw'okuba talina buyambi. Naye ng'omwana teyamuleka wa kitaawe. Kati omutima gwa maama gumuluma. Kati gwe mukazi gwasudde ono omwana, watya ng'oyo omwana ye yekka gw'olina mu lubuto. Watya ng'oyo omwana ye mwana yekka gw'obadde osigazza mu lubuto, ng'omukutte omusudde, nga Katonda gw'abadde akuwadde yekka. Singa nno kibeera bwe kityo, omwana oyo naaba nga yekka gw'obadde olina okuzaala, n'otaddamu kuzaala baana bakwonoona. Abantu baleri banoonya abaana, banoonya enzaalo, abaana banywe. Gw'omufunye bulungi, ozadde bulungi, tozadde na ku kiso, okutta omwana omusudde, omukasuse ku kkubo ogenze. Lwaki muzaala abaana mu basajja be mutamanyi? Lwaki? Kati gwe ng'ebikolimo biryoka bikuyiikira ng'ogamba bivaawa. Kumbe olina omusaayi ogukukolimira eno emabega. Okwata omwana wo n'omusuula ku kkubo, oli eno oli mu mabaala. Abakazi nno bano ekinsobera, bakwata abaana ne babasuula naye nga bo baagala kukuba mabaala. Tuli mu nnaku nkulu ayagala buli omu amukwane, amuwe ssente, amwebakeko, bye bafa. Abasajja tatagala bandabe embunze nazaala, bye balimu. Omwana w'oyo yamusuula. Ne weewuunya abantu. Michael Uganda YouTube channel kwoli asigenda sukkawo wano. Njagala okuba nti ate mbaagaliza olunaku olulungi n'omwaka omujja gubeebere gwa mirembe. Ndowooza tusinkane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo ng'ayagadde. Katonda yayagala dda, ani agaana? So alina kuba nti ate osubscribinga, twegatteko ng'osubscribinga, tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu bannange. So guno omwaka gwe tutandika, ono gwe tutandise, wano we tuli kati content ku content. Kwe just subscribinga obe nga tosuba buli video gye mba nkuteereddeyo. So mbaagala nnyo mwena mubeere bulungi, mweraba.